ndoza lero tunataluyi juzi twakomye wano etemu ezali tutiisa era mbadde tumira ngamba bana embeera nga wetuuse mu Uganda tetwetaaga bino byakusimba mu mugongo bino ebyokulonda kubanga abantu bajja kutiŋŋana naye omulimu guno tetusobola kugugenza nga tulekeka abantu bonna banaddiini bakulembeze tubeetaagira ddala mulimu guno. N'olwekyo ekisasaana okuba omulanga be bakyala okuwa abaami baabwe ekitiibwa ekibasaanira. Baba n'abawa ekitiibwa ekyo abaami bajja kufuna obuvunaanyizibwa obutali bukake obujja bwokka obuva ewa Mukama Katonda waabwe. Babaga nti ekizadde kino kitadde ku nsi naye olina okirabirira okutuuka bw'olitwala mu nsi ensuubize. Akusaba kimu mwesige mukkirize bimulekere ye ajja bikolako. Twagala paasika eno etwongeremu essuubi. Tuba naye tetuli basibe twajja kuyiga ekintu kyotaasoma mu buto okisomera wano. Biza kubanga lyemaze mukomera myaka 22 ayinawo kyakoze mu bulamu bwange kubanga nave bweru nga siri mulokole nga sikyuse naye Mukama yandokola n'embeera nga n'omuntu wa charismatic renew.